You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Balabirira obwana obuto obufunye embuto nga naye nga tebunatuusa ate ne balabira bano abakyala baffe abazadde abaana naye wanyigirivu twetaaga wafunda twetaaga okugaziya okulaba nti abazadde baffe we bazaalira wagazi bulungi. Kale ekyo ekintu tukyogeddeko era tugenda kukola strategy tulabe tuzimbawo tutya wano ekizimbe ekirala tukolagana ne Ministry of Health tuwongezeeko we tuzaaliza abaana. Ebbula ly'abasawo mu malwaliro likyali. Ebbula ly'abasawo mu malwaliro, ebbula ly'eddagala mu malwaliro, ebyo ebintu weebiri naye gavumenti ebikolako ng'etwongeza ssente mu budget tulabe nti tusobola okubikolako. Kale ekyo fenga ba administrators tukyetegereza era tugenda kikolako nga tukolagana wamu ne Ministry of Health. Madam Ibdia, facilities are completely free. Government has made provision, has made a budget, so we are able to pay the salaries, we are able to give the supplies, and everything is free. So any practice that says our patients should pay any money is wrong. And if our staff are doing it, we totally condemn it. We cannot condone such a practice. We have put, as you will notice, we have put so many banners saying the services at our health centers are free. We are building a healthy environment, a corruption-free environment, and we urge the patients, that the people receiving services, had a very fruitful visit with Kcca Health Facility. Kcca Health Facility is one of our top performing facilities in Kampala City and really in the nation of Uganda. We have here, we see over 100,000 patients in a year. And the purpose of the visit was to see the facilities and the infrastructure. We've noted the very good two improvements. One is the donation by MTN when they did Run for Babies. The oxygen plant is now in place, and we are very, very grateful for that. The second installment is the solarization plant. Not plant, what is it called? Facility that gives us solar lighting all over the facility by UNDP. That we are very grateful for that too. And Kcca facility takes care of our mothers. We have a dentistry here, we have a lab, we have all the facilities that are desirable for our community. Our community serves both Ugandans and people from Ugandans and other. We have a refugee desk, for instance, where there is translation and everything for those, especially the Somali community who come here. So yeah, we are very delighted with the outputs of this facility. Erimu ku malwaliro e Kampala agakyasinze okulabirira abantu obulungi era lifuna award buli mwaka, liba lifuna award number 1 oba number 2 likolera ddala bulungi. Kale kinsanyusizza nnyo okujja okulambula okulaba bakola batya era biki ebiriwo. Ekinsanyusizza ennyo kwe kulaba nti ba strategic partners baffe aba MTN batuwa ekyuma ekya oxygen from the last marathon run. Ekyuma ekyo weekiri era kyatandika okukola era twebaza nnyo aba MTN ekintu ekyo kye baatukolera. Ekyokubiri ye UNDP.
UNDP yatuwa ekintu amasanyalaze ag'enjuba kati gagapawaringa wano gegakolera ddala wano ekisenyi aba UNDP tubeebaliza ddala era nga tukuba n'omulanga nti ba strategic partners abalala abali mu kibuga abalumwa ku byokuba nti amalwaliro gaffe gagenda mu maaso batwegatteko kubanga ebyokukola wano bingi nnyo twetaaga eddwaliro bwabwereere tetusaba ssente gavumenti etuwa ssente ezisasula abakozi ezigula eddagala ezirabirira eddwaliro kale bwe kiba nti waliwo omuntu yenna asaba ssente ng'omulwadde aze akola kikyamu era ffe tetukikiriza n'abo abakikozeeko oba abakikolako oba abakikola tugenda babonereza tetukikiriza wano ebyekulya enguzi tebiriimu mu kisenyi tebiriimu mu Kcca staff tugezaako nnyo okulaba nti abantu baffe baddembe nga bakola emirimu gyaffe si wano kisenyi wokka naye ne ku City Hall ne mu malwaliro gaffe amalala tulina amalwaliro wano nga 15 gonna ga bwereere